student kana kusangu rayo kakambwe mukko bwe maluba buzako bwente kwese dakika 2 ngera kusooka kubasaba kutambuza katambi kano njero tambuliza katambi kano oyina option abantu 10 shiringira kabantu mwe sirengira kabantu mwenda akamo kateku account wa page abatayina mu gokiriro access bajja kulabira ku page ba kwa account yo so chinkolere ekyo Facebook mu Uganda bajijjako oyina kufuna VPN ate ngoli mu kifo ekyo jwali network ati bobanga musindikidde omuntu yabafuna access nateekako nalyo kajja ku Facebook kale sharing video bomala kali akama kasigado kate ku page ba account yo sharing a video no ku account yo page yo musasanya information mwanyina zetina sebo ankula msizako long time tina sebo ankula msizako long time go mo kuba comrade abaludde mu struggle muno ebanga dene wonna woli kula msizako alla konkomere tina sebo nabala no renso ngalo kosa okusharinga video eno njagala tutandike okusaba mpita abantu bano wamanga njero pitire chairman Nyanzi Sentamu oba chairman Nyanzi oba Nyanzi Fred Sentamu apere ku video eno njara mo tagingire Fred Nyanzi Sentamu apere ku video eno njagala mo tagingire wano Secretary General David Louis Rubongo yabere ku video eno njara mo pitire President of Honorable Kyagulanyi Sentamu apere ku video eno nsamo tagingire baregistra bonna ba national platform apere ku video eno nsamo tagira bakulebeza national platform bodabere ku video eno nsamo tagira ba foot soldiers bonna abali willing okwesemba mu kifundi mu kitundu kyonna babere ku video eno nsamo tagira sano gamulenge gya wasanya Kalutya Peter Mayiga nsamo tagingire Kayanja Pastor Kayanja abere ku video eno nsamo omuntu yenna aliranyisa basajja kabaka wali amonnomere kutamogete muzukulu wa mazegero mbuyazze azze byogero lwaliro video ndi mukambwe mukko mbagambi ndi mukambwe mukko ibigabi nangenda byogera wino okubasinga kigambo kyennumam ngira montage ngira buli muntu yenna bwe kikwata ko blogger national platform ya bereko yenna yagenda kuberako ngira kuyisa akalango kamu video tugitandikirewo akalango kakano Alright. Abakulembeze ba national platform na dala HY mu gwanga lya South Africa. Sako no mukabo ogwa national platform bakutegeeza. Nti bagenda kwaniriza omukulembeze gwanga mu gwanga lya South Africa. Era ngeno enteekateeka bweyimiridde. Bakugamba ati kenda kuzomwezi 18 omwezi gw'omusanvu 2025 ja kubara kutano president ya kubeera e Johannesburg. Ngenda kuzomwezi 19 omwezi gw'omusanvu 2025 ja kubara mukaga president agenda kubeera omutata EC. Ngira kuzomwezi 2 omwezi gw'omusanvu 2025 rija kubara Sunday president yakubira Cape Town nebakagama ati protest vote 2026 Black Thursday UG kale wena muna Uganda eri mu gwanga lya South Africa yonna joli bakutegeeza bakulembeze ba national platform nti beerayo mu kwaniza president kuna kuzomwezi kusomedde keka akalango nga bakayimiridde beerayo bulungi nnyo oyaniriza president ngena kuzomwezi zensomyeko. Alright kati video tugenda gitandikira njira montagingire Mathasi Mpuga Nsamba njira montagingire Muhammad Nsereko njira montagingire Mathasi Mpuga Nsamba Muhammad Nsereko ngwateka mu wentebe bwantagingire kono bonamba taginge video egenda kuba nzibu nnyo olwaleero video egenda kuba nzibu nnyo olwaleero njira montagingire yo Serinyandwe tibahabulwa bereko mutabani we naye abereko ngira mutangiye Christopher Damuli abere ku video eno Christopher Damuli abere ku video eno olw'ensonga naye njagala omugamba bulungi nnyo naye abitegeere. Alright kanso kempiseewo ka security alert kano kagenda kubeera kakulu nnyo omanyi for information etusanga wano kanso kamala okukola clarification information etusanga wano ne tukola research ku ground tufuna research ku ground tuta information so bwe tuba tutadde information katumaze okukola research kati gwe ali ku ground bovayo no wakanya information fete tukuwa time tukiwa budde obudde butuuka ate gojjo kuvaayo otandika okutwanyisa bali abawa information ng'efaanagana gye twali tuwadde abantu so fete tulina budde nti tugenda kuddamu abantu tukasita tufulumya information netuukawo ebisigadde tubirekera Allah yamanyi tetugenda kulwana n'abantu olw'ensonga obudde tulina butono nnyo fe tufulumya information gwe kikwatako nemukwatako gweta kutteeko yamanyi. Alright kati
Kasoke mpisoka ka information kano. Mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka. Nze nabagamba saagala muntu yenna afa mu Uganda. Naye ne mbagamba ate bwe tuba twagala kukyusa ggwanga waliwo abantu abalina okufa baveewo. Bw'obanga omuntu owangala ebitundu by'emakinde wenna abasinga obungi bumanyi information mugisirikira. Waliwo omwami gwe bayita Kawoya Mubaraka. Go wenna ng'oli munnabyabufuzi oli muntu wa bulijjo. Waliwo omwami gwe bayita Kawoya Mubaraka. Mutabani wa Mubaraka emakindye. Bayite wa Mubaraka. Omwami ono si mulungi n'akamu, si mmere yakulya. Alina omusaayi mikono gye ng'era abadde akozesebwa gavumenti okutuukiriza mission za Museveni. Gwe wenna ng'oli munnayuganda, oli munnabyabufuzi, omwami yali muka alo bw'omusangira wonna, oba akuwadde kyakulya oba takuwadde kyakulya, bw'omusangira wonna si mulungi oyo. Oyo ali muka alo. Wano yabadde n'omukuzina enkwezenge ezampoga Matthias. Aliko information nyingi gyenkyanoonyerezaako ekwatagana n'okugibwawo kw'omugenzi Hussein Kyanjo saako n'omugenzi Alhaji Nasa Ntege Sebagala. Mbagambye omwami bamuyita Kawoya Mubaraka, mutabani wa Mubaraka, omwe n'amanyi ku Mubaraka emakindye. Omwami oyo si mulungi n'akamu. Nina information gyenkyanoonyerezaako ng'emukwasaganya ku kufa kwa Hussein Kyanjo, Alhaji Hussein Kyanjo saako ne Alhaji Nasa Ntege Sebagala. Nkyanoonyereza sina confirming. Bagambye nkyanoonyereza sina confirming. Kale gwe wenna ali mu Uganda ng'omanyi omwami yo tomwesemberezaako, ekyo nakyo nkimaliriza saagala kirwako. Kati njala tutandike video ya leo mu butongole tugitandike. Tugenda gitandikira wa nga bulijjo katusokeke Mengo then tugenda mu general politics. Bwe tutandikira Mengo tugenda tandikira wano. Nira byonna byekuusa ku politics ne katandikire wano. Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali okumuloopera n'omutegeeza nti amawulire ge nasindika ku mitimbagano ewiiki ezitali nnyingi nnyo emabega nga muloopera nti akayanja ke akabajjajjaabe akayanja ka Mwanga n'akamuteesa Mengo koolekedde okusaanyizibwawo abatamanya ngamba, era ne mutegeeza nti akabanja kano kayinza okuba ng'ekitundu ekimu ku kyo kyatundibwa dda. Ne mutegeeza nti n'omusajja gwe bayita Kayanja yennyini yeyita Omusumba y'omu ku bantu abaweebwa ttenda ey'okukyankalanya n'okutta akayanja ako. Wabula abantu abasinga obungi information baagifuna era baakola okunoonyereza. Lade tuli awo ennaku gye zivudde kati owaddeyo omusajja eyeyita munnaddiini, nze simuyita munnaddiini nedda, gwe bayita Benhin. Bwe yazze omukulu ono Kayanja yakoze ekisoboka okulaba nti olutobazi lwonna lubadde luva Kayanja okutuuka, olubadde luva ku kyaki ye okutuukira ddala Kayanja ka Kabaka, lwonna yayuluyiyeemu ettaka mpaka ku mugguukiriro gwa Kayanja ka Kabaka n'emyala gyonna emizaale egy'obutonde emizaale ne bagizimba, mukitegeeza nti amazzi gajja kuva ku Kkerezi kujja kuva Ngerubaga yonna gakirye bukkirizi mu Kayanja ka Kabaka gakasaanyeewo. Soogera nga sina bujulizi, nsoogera nga sina bifaananyi. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nga ddiru bwe yali bwegenda mu maaso. Wabula Benihini bwe yazze kino omulimu bagukoze ogw'okuyiwa ettaka mu lutobazi lwonna lubadde lusengejja amazzi n'okukuuma ebikyafu byonna lutagenda mu Kayanja ka Kabaka. Nakati ekyo kyaweddewo. Bino njala bibalaga nga nsinzira ku evidence n'obujulizi bwe nnina. Nze nabagamba sikola information nga sina bujulizi. Obira bulungi nnyo kali ke Kayanja ka Kabaka. Okala bulungi nnyo Akayanja ka Kabaka. Kansoke nkyukulaga ekifaananyi nga kiriwo ekityo. Awo yayye ettaka n'ateekayo ebiyitirirwa byaddayi n'okuteekako abantu okujja okusabira akayanja konna ne bakayiwamu ettaka ne bazingako zonna. Ndowooza mulaba buli gwe muggukiro gwa Kayanja oza mugula bulungi nnyo. Kali ke Kayanja kati olwo n'olutobazi mwenna balumanyi lwonna lwasaanyiziddwa bulungi nnyo. Ndowooza mukira bulungi nnyo. Saagala muntu agenda ate evidence tagirina obujulizi tabulina buubwo. Kankuwa obulala. Mwena amanyi ku St. Lawrence University ndowooza mulaba
ekyo nekibangirizi bakiyemu ettaka bakisenze naye nga ate akayanja kakabadde ka feedinga ne kasengejja buli kimu kyonna ekisaana okusengejja kuza mukira bulungi nnyo nkyakuwa obujulizi saagala webuzebuze nga afukaana aba musajja byayogera talina information ndozo kira bulungi nnyo gino gy'emyala kati gibadde emyala emizaale gyonna bagijjeewo bo ne bazimbako emyala egyabwe gigenda kuba giconnectinga mu kayanja direct giwemu empitambi akayanja kakole ki akayanja kafe nkyakwongera ndowooza bulungi amazzi gagenda kuba gava erubaga yonna gigadde gakuŋŋaanira gagende lutereevu gayingira akayanja ka kabaka ko kasaanewo kubanga bano baafuna ensimbi bo baamala tebafa ku bintu byonna ebikwatagana ku buwangwa n'ennono n'ebintu byonna ebyasigala byaffe bya Buganda nkyakuwa kano kansoke nzijiko eddoboozi for corporate njala nsoke nzijiko eddoboozi wano ndowooza olaba kuba njagala kukwaki nkuwadde ebifaananyi nkuwa ne footage nkuwa ebifaananyi naye nkuwerako ne footage saagala ogambe nti musajja atuwa information talina evidence talina bujulizi talina ki huyo kenyine kabwejumbira nga yaliwo akayanja mukalengera akayanja njala nkuwe footage nga nkuwerako ne evidence nga nkuwera information ng'ogitegeera bulungi nnyo njala nkuwe footage nkuwe information nga nkuwerako neki nga nkuwerako n'obujulizi obulago obw'essimba alright obudde tulina butono so nsabye okuloopera Ssaabasajja Kabaka ensonga eyo mugitunemu akayanja nga tekanafuuka lufumo kubanga bye baagala okujjawo ebi nabagambako memorandum of understanding eyakolewa wakati wa Mayiga ne Museveni ne Salimu Sale okusaanya buli kijjukizo kyonna ekiraga ensibuko obuwangwa n'ennono ebiraga obwakabaka bwa Buganda engala bye bakyagyegezamu emirundi gyonna ekyagaanya mwenna abaddewo mujjukira trend eyaliwo eyokukyusa bwe bajja ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa okulirana ku ikotoriyo wali ne bakijjawo ne bakisendawo ne bagenda ku nkulu ng'emulago ne bakyusa buli kimu ngera kubabuuza ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakiteeka luddawa ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa president wa Uganda eyasooka bakiteeka luddawa nga bamaze okkijjawaawo nembaga bali mu kukola enteekateeka ejjawo ebijjukizo byonna bya Buganda ebiraga ensibuko obuwangwa n'ennono n'ebiraga nti Buganda Baganda basibuka n'obwakabaka bwabwe ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakiteekawa era mission eyali ey'okukyusa enkulungo zonna nga bwe zaakolebwa mu Buganda yakoma luddawa kubanga mwalina okujjawo engalabi ya Ssaabasajja Kabaka nga nayo baali bagyegeza mu mirundi egiwero gijjawo byakoma luddawa nga mmaze okubaabya kaddoza mukitegedde oyo Wasajja Kawo Charles Peter Mayiga ne banne abafutubadde Mengo ku mission zaabwe zamutegedde awo tuvuddewo kati
waliwo information jengendo bawa erimu abaloboza abantu abamize pini okujjuliza information na jemba denzi jamba wa naye information ya leero ngenda gikola nga sikoze disclaimer yenna nawulira nga kimunyize it's up to you amazima nga yita mazima era buli kimu kyogera nga bwe kiri abasinga obungi temwamanya bigendero ya Museveni yagamba ndi nze naamini oba yandibadde sabatu oba yandibadde sebantu twali tulina ekigendero kyaffe kati okwosagiwe nakola video neŋŋamba nti abaganda batujje mu batujje mu bifo ebirondebwamu oba election posts zetulina okwesimba mu kitundu ekyaffe ebifo ne bitwalibwa abantu abagwira naddala abanyarwanda eri abajjana baga nti ate eso statement wagikoze eri tribal nembagamba no temwafunye bulungi kansoke nkibe explaining nakugaye buli muntu mu Uganda alina right okwesimba ewantu wonna era ne Buganda omuntu alina right okwesimbawo singa aba azaaliddwa mu Buganda waliwo omuntu omusenze n'omuntu enzaalwa omuntu yenna bw'azaalibwa mu kitundu ekyo waddembe okwesimbawo bw'azaalibwa mu banga yaani awaddembe okwesimbawo so omuntu yenna nga muzaalibwa mu kitundu ekyo waddembe okwesimba wabula omuzzi obuzi yabeerako okuteesebwako ate naye era aba alina right naye mmwe bannannyini kitundu mwe musalawo ani gwe mukola kigomu wakati njagala kitereeza bulungi nkola clarification nti omuntu nobanga mutoolo ng'azaliddwa mu Buganda waddembe okwesimba mu Buganda kabeeraani waddembe naye omuntu azza obuzzi obukulu nga bombuzi oyo ateesebwako naye nga naye alina eddembe lyesimbawo abantu ne basalawo kyenjagadde okutereeza kati abasinga obungi temwamanya mission ya Museveni ne banne wabula mu katambi kano bwe yabadde ayogera yayogedde ku kintu kye nabadde maze okukolako research ate nga abantu ne bakimpako evidence kyenjagala obbazanyira olwaleero buli omu gy'oli njagala owulira amatu owulire bulungi nnyo akatambi kano. Since 1960, I had been a member of DP. That DP which they keep talking about. DP without Museveni means nothing. But in September 1970, I joined UPC. And the reason I joined UPC was because of the land issues in our area, the ranches. The government had unfairly created ranches there and distributed them unfair against our population there. Chenjagala otekeke sira sagala otekeke sira ku DP. Njagala otekeke sira ku kigambo ky'ettaka kyayogedde. Ngenda kuzanyira voice note zigenda kubeera nnya. Okakase abasajja bano mission ya. Ngenda kuzanyira voice note zigenda kubeera nnya okakase mission ya. Njagala otekeke focus ku kintu ky'ettaka kyayogeddeko kyenjagala kyokka ofokasingeko. In September 1970, I joined UPC. And the reason I joined UPC was because of the land issues in our area, the ranches. The government had unfairly created ranches there and distributed them unfair against our population there. Akugambye nti mu kubyabalwanya byali ttaka olwokuba ndi gavumenti yali ekoze bubi okugabanya ettaka lyabwe bo mbweri gye basibuka teyali kugaba ttaka lyabwe mission Museveni ne banne bamanyi okujja mu Uganda balina kutwala amataka nenga target yaabwe yali akujja banna Uganda bannakabala ku mataka target yaabwe yasooka yakujja baganda bonna ku mataka abaali mu Ankole babajjako abalala babatta n'abalala babasanga eyo ne babajja ku mataka mwe temwamanya bwe baamala mu Ankole okujjayo abaganda ate ne bamala n'abanyankole bennyini oligiro none babajja ku mataka ne bagatwala mwe temwamanya wulira bulungi nnyo. Mr. Fred wasuze otya ssebo soobire wasuze bulungi bale kuweereza ggwanga. Kati Mr. Fred inaka analysis akatono kenalabye kenjagala nkugambe okusookera ddala
ku Friday kwennyini naliko mu nnyenda awo nze mu nnyenda eyo nali puddipi ngabannaku musana bampuuga waliwo omukati yafa Kabumbuli waliwo Bandugwa Mugabi bangi nasanzeeko abamu ssaawa nga 8 ne mbuuza ate mmwe nga temunnagenda ne bagamba ffe ebintu ebyo tetubiriimu ffe amazima tusanga twalemera ku mazima ebintu by'abampuuga tetukola ki nagamba mulinde ennaku musana oyo nnaku musana tayinza kulya kalulu wano yenzizaamu amaanyi kyakubiri nasooka okulaba akakulipu nga waliwo omukyala yali mweru yali agamba ava Nansana bamukolako interview ku Friday eyo gye babadde mu Laston naye ng'abuuza bamubuuza kibiina ki ng'ekibiina takimanyi kibiina ki kyawagira ekibiina n'akyewuma naye sooka kifunamu bulungi lwaki ekibiina kimulemye okwogera kuba ate nga yali alabika bulungi yali mukyala mweru oba wamulabako naye ng'alinga mu kigakiga bw'atyo ng'abuzaabuza kati awe bajjiddeyo ng'omu agamba ADF omulala agamba DFC ekindaga abantu be baaleeta baabagula baabasangana mu kkubo nga nakyagendamu takikola ki nga nakyagendamu takimanyi ekyo ne kibeera awo kati bwana Fred waliwo ku kintu ky'ettaka nze naakale nafunako ku lwaki Byanyima Boniface Byanyima yagaana Museveni omuziika Museveni nga akatwala obuyinza baateesa n'Abannalwanda abo ba Byanyima kuba si balaalo si Banankole bagobe Abaganda abali mu Ankole nga Museveni agamba mbu Abanankole ejjukira baba Bannalwanda tebalina ttaka kijja kityo okubanga Abaganda balina ettaka lingi mu Ankole ne bakkaanya olunaku lwe bakkaanya okugoba Abaganda ku ttaka mu Ankole kati Byanyima n'agamba obutaleekaanya nnyo bukuwaawaza bantu matu tuddire n'abalina eddene ennyo nga Banankole basalibweko ekitundu twerowoozese nti tuli mu kugabanya ttaka mu bwenkanya eri Abanankole nejjukira be bayita Abanankole nga Bannalwanda Museveni ng'agenda ng'adda e Kampala kati aba tebannateesa ddi be banaakikola Byanyima yakeera ettaka lye faamu ye ente ze ng'Abannalwanda baliko 200 era obunyiivu we bwava naye Abaganda ne babagoba amafaamu gabe gonna ne bagatwala kati jjoli abalamu nga ntegeera mu early 2000 awo sijjukira mwaka ky'obutuufu tulina Abaganda bangi abaali eSemba buli nga balinayo amafaamu kugeza aliwo omwami Mulindwa era n'erinnya ndijjukira ew'omu nnyenda awo Tinyefunza yatowa oda ne babagoba bakeera fensi bazisaze Abannalwanda bataddemu ente abakozi ku mafaamu babatemyetemye abasajja baava eSemba bule nga tewaliyo wadde kye baggyeeyo kati ne bateekerako bino bye baawoza Ebugangazzi sima Bugangazzi n'ebuyaga ne batowa oda mu kuva mu Parliament nti buli Muganda aliyo bamuliyirira emitwalo 3 buli eka teriyo yatwogerera kati we bazze engulu eyo kye baakoze baddidde kuba ettaka ly'engulu lya kastomale gundi kale babaga nti lya bika lya nnono gwe bw'owulira ekitundu nga boonagamba nti kya Ddondo kale ekireese bwentyo naye nga bwalaye ekyalo kiba kika ng'abantu abali okwo ba Luganda bakuuma ettaka eryo ly'abaana n'abazzukulu ekintu ate kye baasinga ku Buganda kuba Buganda ffe tugabana ne tutunda n'ebbeeri ekyalo kiba kiraga nti ekyo kika gundi kaakati gavumenti kye yakola n'etandika okumappinga out ettaka eryo n'erikolako ebyapa ne batandika obbyeguza nga baguza Abannalwanda ekyapa 3
buli eka kati olina ajja n'aba n'agula eka 1,000 ekitali kituufu nga tebaguze ku bachiefs bano ababa bakulira ebyalo ebyo babaga nti tulina oba kikulabaga nti akulira oba ekika ekyo mu Buganda babaga nti kika kya Nseenene kati gwe omutala gwaba Nseenene kati nga tebaguze ku mutaka naye nga gavumenti yekoze ekyapa n'ekiguza Abanalwanda ne bajja ne basenga ku ki kati bye bintu bye bali mu kuwoza mbu twagula mu butuufu era tulina ebyapa kati ono omukazi agamba nti nno bwe tunaabasanga mu West tubakoleko genocide Banalwanda si bawesitana batugambe nti we tubasanga e Rwanda oba okitegeera kakati ffe wano eryaffe lyatwalibwa tewali yaleekaana naye tetukyalina ayinza twogerera ffe twagobwa mu bitundu ebirala naye nalabye ogusajja ogwogera Oluganda oba Gurundi oba Gunalwanda nga guwoza n'abakyoli be Kampala naffe mu Buganda gye muli Kampala mulina amaduuka mukola ssente bwe muzze eno kati naffe tuli baddembe okubeera eno naye nga Muganda kyayina ente abo abasajja nga bakagenda e Buliisa nga byakatandika nze kuliko omusajja mumanyi bulungi musajja oyo bamuyita Ninsiima musajja Munalwanda ali Sembabula era ettaka ly'abantu atutte ettaka ly'abantu Sembabula agulidde mu 7 ettaka ali ku mayiro na mayiro lyawambye lyaguze bebo abateekesawo kalantiini nga basiba bannaabwe ente ne babagamba waliyo kalantiini ente y'emu ekitundu n'agigula $7,000 gwe najja n'ogigula 2 eyandigiguzeemu ekitundu ng'era military patrol vehicles akubira bukubizi emotoka bweti namba bweti abo baana bange nga bwe batuguze ku ye tosobola ziyisaayo babakuba amasasi ente zifudde ne babakwata ente zebatutte tebazibaddiza mu kusooka babajjako $45,000 bato bagoba mu mirimu yoyo Ninsiima kiwulira kakati ebintu by'abo abasajja simanyi nakumanya naye kyembadde ngezaako okuwaamu ku kyemmanyi oyinza okuggyamukko ekinaagasa eggwanga ate mbadde nsaba oteekewokko ku political show amadde njogera ku kya Ninsiima nze ndi musajja nagandi mu bukya nalina mukama wange bamuyita John Mugumya kati yafa era naye bambi alina ettaka ddene eyo era ndoza banatera mugobayo e Sembabule okuba waliyo batabanyi be basigalayo kakati Ninsiima yali abaguze nga yabagulako ente yali musajja mugagga nnyo Ninsiima gyamugamba John tugende eri tufune ettaka kuliteya omuddo gweri n'ente zaayo si byebyeno eri ettaka ddungi emuddo mulungi ente ziba nnungi ennyama nnungi be baakuba ente mu kusooka ne bazijja eno mu Sembabule ne bazitwala eyo gye wawuli basooka Buliisa bwe basookera okuwoza nti muzeeyi agambye abalaalo mwamuke Buliisa ne bamala ne basooka ne baddirizaamu abantu abo abasinga tebavudde na Rwanda abavuddeeyo bakkongowa bateekwa okuba babateeka ku ttaka eryo dikuuma nga bw'olaba bano be bateeka mu lino bayita katokkolido be bamma ebyapa ne bamma endagamuntu ne paasipooti ng'ekiziba mmisa butafuna biboogerako kusobola kufuna byapa kuba bwe battanga Abaganda nga batuuzaako abantu baabwe bakuume ettaka lyabwe kati naye bano teriiyo Munnalwanda yavudde Congo oba Rwanda n'ajja n'ente kati bano beeyambisa bali okusetolinga ku ttaka ly'emmambuka naye ng'ente zaabwe ente za muno n'ezino ze bajjanga ettizeedi oba onfuna kyembadde ngezaako kati mbadde nsaba gwengeri gy'onsingako ojja kufuna information esingaawo. Alright, oyo omwami akuwulira emboozi Abaganda abalina amataka
mu Maserengeta engeri gye battibwamu ne bagibwako amataka naye bwe bamala ne bakikola n'Abanyankole bannakabala balina amataka ne babasaanyira bajjako amataka gaabwe ekyanyiiza muze ebyanyuma nti Museveni ne banne bamubbako ettaka lyerimu ne kimunyiiza yenkolagana etaliiwo oyo tumuvuddeko wembala tugenze Serere abamanyi Serere muwulire bulungi nnyo naye Abaganda babacunya Uganda abali ku Teacher Lumbuye broadcast nawulidde njo video ya Teacher Lumbuye gy'abadde atubuulira ekikwatagana n'abantu b'engulu enjagala nange nyezeko okubeera nga bannyonnyola bye mmanyi ku ngulu eyo ekituufu kiri nti Buganda batandise okubba abantu ettaka n'okubanyaga basooka ngulu nze nali mu kitundu bakiyita Serere Serere ziri mayiro 17 okuva e Soroti mu tawuni kati akaalo ke nali mbeerako bakayita Kyengera akaalo kano nga kali ku Kateeta Road omuntu yenna oweeyo asobola okutegeera awantu wano akaalo kali ku Kateeta Road Serere akaalo bakayita Kyengera era nasomerako ku ssomero lye bayita Serere Primary School mpaka ku P3 ne tuvaayo naye abantu abaali eyo nga Baganda Basoga abantu abaali eyo nga Baganda era nga Basoga baali bangi waliyo Abaganda waliyo Abasoga nga bangi bagendayo ne Kakungulu oyo yawamba Bukedi amanyiddwa buli we yatuukanga yagambanga abantu amaanyi wegali nga bagamba amaanyi tewali nga bagamba Lusimba w'omuve tuwanguddewo abamanyi emivule gyonna egyali mu Busoga tulinamu ekigambo ekigamba mbu Abasoga abayindi bajjanga okunogera okutema emivule nga bagamba ajamera jeene mugiteme naye nga tejamera jeene Kakungulu yagisimba abasirikale abagenda paka Bukedi abali Abakakungulu ekiseera kyatuuka kuona omusajja waffe nze nali nsoma kyakusatu nga bwenkuba agambye nti naffe baatandika okutta buli Muganda yali eyo n'Omusoga nga baleeta emirambo famire bagimazeewo ku pikapu famire ya Gundi bagimazeewo famire yono bagiseeyo abantu babano famire ya Gundi nga babaleeta emirambo mingi yabasigalawo batugamba mubeewo namwe bagenda kubatta balina jjajja waffe azaala kitaffe eyo yali yagulawo ettaka ddene nnyo nga bwe mbagambe nti yali wa Kakungulu Kakungulu yawamba Bukedi ettaka eryaweza ddala eka nga 2 batuggyako n'abantu abaali Abasoga Abaganda abaaliyo ne batutikka mu bimotoka bya Red Cross ne batuleeta mu Kisenyi awaaliwo ofiisi za Red Cross abatono abalina abantu abalala abali mu Kampala ate abasigadde bagenda nga babagaba Abasoga abalina abantu Abasoga babasigadde Abasoga ne batujja ettaka lyonna ne balitwala ne baleeta Abanyarwanda gye batujje ne babateekayo
era ebyo ebifo byonna byonna ne babitwala omuntu nga mukulu okuva mu 8 nga mu 7 amanye ekyali eserere ekateeta road palo ke bayita Kyengera abasoga abaaliyo n'abaganda baali balimira ebikajjo micungwa biki bonna tebakyali ettaka lyonna baalitwala ne baleeta abanyarwanda ne babayiwako kati eyo yonna yali ettaka eggimu ng'abantu balima naye mu kaseera kano eriyo banyarwanda naye bannayuganda mwebase mulowooza uganda nnungi kigenza okutuuka wano mu buganda ng'eyo yonna yonna kyagenda abantu era tusobola kuddayo n'ogamba wano waali waffe abatwala lyabwereefu. Alright, ndoza mutegedde mission ya Museveni n'akabinja ke. It's not all about politics, it's all about occupation. These people, they came to occupy our country and they came to settle in Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Gwe yonna muna Uganda ali eyo eyasoma n'obulwa omulimu ekizibu si kya kitawo si kya nnyoko ekizibu si kya ggwanga Uganda ekizibu Museveni kennyini kubanga babikuliyetinga bamanyi. Emirundi emeka gy'osanze nga waliwo omuntu w'akabano ng'akaba nti alina mulimu. Njagala emirundi emeka gy'osanze omuntu w'akabano ng'akaba nti alina omulimu. Abatalina mirimu bali mu poliisi bali mu magye basigadde bambega badduka mu microfinance bali ndente bakola buli ki bwe indigenous mu mufunye obuzibu. Ngera kubuuza gwakaya nanti business zange zigudde ekizibu si kya economy yerese kye baba customer tebaliwo. No. It's a systematic plan yokwavuwaza ne bonojja ne billions of money ng'oli indigenous Uganda tunakyo ogenda kukola nga Museveni waali kubanga bakiteeka mu system lwaki. Tunuulira dollar rate within the East Africa ne world market esigala erinnya mu Uganda bagissa nenga bogenda okukebera ku international market ku exchange rate eyina kubeera nga eri Kenya eri mu Uganda ne mu Uganda bagikola kubanga bali mu system bakikola nga bakimanyi bulungi nnyo. Tulowooza nti sente ya Uganda eba erinnya no bakikola kiri mu system. Gwe n'ogula dola mu sente nyingi eza Uganda oba ofiirwa n'ogenda ate ozisuubuze mu ibweru n'omala ozisuubuza okudda ne bakukyajinga omusolo omuyitirivu ennyo okusuula. So ekizibu kyonna kiri mu Uganda. Gwe muganda wange yenna agenda okusaba 24/7 Bayibuli yakugamba nti ate akole n'okulya taalye nga togezanga n'osiiba mu kyaki ng'osaba nga tonyumiza mulimu ekyo kikyamu. Bayibuli yakugamba nti Katonda yamba yeyambye oba oli mulwadde genda mu ddwaliro ofune eddagala togenda kuwulira mu kyaki omukkiriziya tekiriyo. Essala ya Katonda twongerako nnyongereze. Gwe wenna ali asuubira nti oli bulungi ennyumba bagenda gitwala. Omwana otagenda funa mulimu agenda fuuka kireerese kubanga ye Museveni kyayagala. Njagala ombuulire ku bivuluko ku ghetto structures zonna ddamu yazaakoze mu Kampala Mukono wa Kiso Entebbe. Ombuliremu abaana baakabano nga babadde abaakabano n'abadde bakuliye abadde badumira ttiimu ezo bonna babadde ba ISO na ba SEMA na ba SFC kuba badde ne radio call nga bakommunikatinga. Era abaana bennyini abamu bannakabala ababulwa emirimu be basindisa okukola emirimu gy'okutulugumbya n'okutta abantu nga mulyoka mugamba nti Museveni ky'ekizibu kya Uganda kubanga yakola sisitimu eyo bw'ala mulekaana nnyo ng'atandika okutambula n'ebbaasa okubasiriwaza teri nsi egaba ssente ng'ezigabira bannansi teriyo. Munnansi olina kufuna benefit eziri mu mateeka nga zisinzira ku musolo gw'osasula. Kati gwali eyo ng'okola bizinensi simanyi nsuubula simanyi nina amasomero abaana baganya ofuna emirimu kyonna kiri ku Museveni ne sisitimu yabwe gye baateekawo ey'okubaavuwaza osigenda kulwawo. Mu butongole njala bategeeza nti program ey'embulimbulange Mengo ekomyewo kati kabekkuse kaguse. Program entuufu etandise. Tugenze mu maaso. Muntagire chairman Nyanzi n'abali ku kitebe kya National Platform. Kansoka ngi kukola disclaimer. Video jengendo kola ngenda kuzo omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omwezi ogw'omukaaga 2025. Njikola ntegeera bulungi nnyo. Byenjogera mbitegeera. Teri mulala agenda byogera okujjako nze. 1. Nabagamba mu nkyukakyuka nze nkola mirimu mikyafu. Sikola mirimu miyonjo. Emirimu gitasobola kukolebwa muntu ali ku ground kabere foot soldier nze nja gikola. Wabula njagala kuyigiriza ekintu kimu gwe comrade yena gwe tukola n'emirimu gye gimu. President yatugamba tube ba amazima gali tufuula beddembe. N'atugamba twogere ensonga nga bw'erina okuba.
gwe wena agenda okulira nga video gye ngenda okukola kati eddako egenda kunyiiza genda ogula obutwomi obunywe oba ofuna omugwa we tugenga obudde buki byengenda okwogera ebiyinza obutakusanyusa ninga ngenda byogera. 1 akalulu akawedde twakawangula ebitundu 5 ku buli 100. Twetaaga abantu okugenda okwekalakasa tujjeko Museveni baagaana. Wabula waliwo bitatambula bulungi bitutayagala biddemu olwaleero bwadde ne ligambibwako nyiniryo olwaleero nziza okutegeeza n'okubuulya president ebintu byatasobola kulaba ebaana batasobola mugamba naawe ali ku kitebe ng'okangakanga abakulembeze okankanga bafuutu soja nti simanyi oyina obuyiza nsobola okuggana okuddamu okujja ku kitebe nsobola okuddamu okufuna nsobola okuggana okufuna kaadi yessaawa tubambalire teri kutya. Chairman Nyanzi Semogoma Meya w'Ekawempe Emmanuel Sserunjogi n'omukulu gwe bayita Kalibbala ngenda bambula olwaliro ensi etegeere saagala kumanya kuba siina nze gwe neeguya embwa ngiyitambwa. Bino president agenda byogera teri agenda byogera okujjako nga nze mbyogedde mumpuliriza bulungi nnyo. President yayogera bw'ati njagala bakungaba na Uganda mwenna mu abali wano n'abatali wano mwesimbe wa ate bw'olabanga olina bw'olabye ng'omukulembeze waawo alikola oba takola bye twagala nga bannayuganda oba takiikirira muntu mutwalire ate namwe abeesimbyewo temwesimbawo nti mugeze kukusa mbuto zammwe kuba nammwe tujja balalisa ndowooza mulabyeko ku example. Get involved muli bakulembeze eyo engeri yokka gye tugenda okukyusa embeera yaffe basinga banyawo yengeri gye tugenda okutereza eggwanga lyaffe so mugende mwesimbewo mwabasaanira mwaba right yebigambo ya president yagaba foot soja bonna buli alina obusobozi bw'empapula genda ogye empapula weesimbu mu kifo kyonna n'alagira akakiiko k'ebyokulonda katandike okusunsula buli muntu yenna asobola alina obusobozi bumuwe kaadi. President tanoonya baagala office anoonya ba freedom fighters anoonya ba commanders ku buli level nkiddamu. President Robert Kyagulanyi Ssentamu tanoonya ba job opportunists tanoonya baagala office. In fact he doesn't associate with the politician, he associate with revolutionists. So for struggle gye tulimu yaba revolutionalist si yaba job seekers abaagala ebifo abambala amasuuti. Yali message ya president ompulya bulungi nnyo. Mwatandika ekigambo kye bayita normalization, it was a decoy. Nyanzi ne banno mwatandika ekigambo kye bayita normalization, it was a decoy. Kaali kanyeebwa lwaki Chairman Nyanzi mukalu akawedde twakudefendinga wano nga abantu bakupinpointinga abantu bokusungamu olumwe nti watondanga kadi za national platform. Nono nerinya president nono ninyere kibiina ne tusirika ntuve tudde ku defendinga kuba twasaba abantu obujulizi abantu baati okubwogera kubanga abantu kugulwa bamanyi nti bwe nayogera bagenda kungoba ku kitebe. Abantu baagana okuleeta obujulizi naye nga mu inbox boogera Nyanzi kyekizibu. Kati mukulu Ssentamu Nyanzi Fred emyaka gy'olina osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulu kubanga ye president mutowo naye ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa muganda wo. Kino nkyogera Chairman Nyanzi Ssentamu Fred ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu muganda wo. Chairman Nyanzi ofuuse omuziziko mu kukyusa okujjako Museveni mu ggwanga Uganda. Okoleraani? That's the question. Chairman Nyanzi president agenda kujjako gambe no eri abantu abakutyamu kubanga oli muganda president eyo category sigirimu. Good enough omanyi nkumanyi ebyobufuzi bya Kampala Central mbadde emyaka 30 mbimanyi manyi gwane tubadde tukuterayo akabega kubanga oli muganda president era akalulu akawedde twagamba nti katukusiriikirire nti ojja kutereeza wabula oganye. Oli selfish no.
History wokwanti waliwa NRM, we are less concerned about that, but we thought that you are going to change, but you haven't yet changed. You're still working with Museveni indirectly to block the victory of Ugandans. President Ajabbi kugamba, abagala okujja ku kitebe tebajjabbi kugamba nzengambe kugambe bamanya bampita lumbuye. Kinanjo kyankimize. Tusimbudde. Nga bwe nkusomedde nti akalulu akawedde wesimba mu Kampala Central. Nojjamu abaana bonna ba commander ne ba fighters no bajja mu position zaabwe no simbawo abantu ababo. Ng'ekigendererwa kyo mbu bano bagenda kuyambako okuŋŋaanya DRA forms zo mu Kampala Central. Wawangula DRA forms za president wa mu Kampala Central. Buli mwana yenna eyali afunye ekifo mu Kampala Central agenda kwesimbawo nga badayihadi bafayita watandika obajjamu technically ng'okozesa obuyinza bwo mu Kampala Central mu kalulu akawedde. Right now the same thing you are doing in Kawempe ng'okolaga ne Mayor Emmanuel Solunjoji ng'okolagana ne Semogoma oyo nfanfeewo okolagana ne Kalibala abantu basatu mukendeeza obulyake. President yalagira ba foot soldier bonna ogenda okujja papulo kwesimbawo akakiiko k'ebyokulonda kasalewo okusinziira ku mpapula mujjawa audacity etandika okukola normalization nga president tamanyi nga n'ekibiina kye kimanyi. One, mutunda kaadi za nuupu nga mujjamu abaana abaddemu nga mubatiisatiisa nti bateekeddwa kubeeramu nti balinde baveemu bateekewo abalala omukulembeze omukulu waggulu batuge kyabano sifa bwanawangula abaana mbo ebifo ku district oba ku gombola njera kubuza sentamu akalulu akawedde ba foot soldiers bameka abawo buli district oba buli gombola mu Kampala. Chairman Nyanzi nkubuuza abaana ebajja mu kalulu akawedde nimbasikize enkwezenge ezeetunde wasali Museveni wa Museveni ba foot soldiers bameka bafuna emirimu ku division ne ku district ezitwala Kampala meka bafuna emirimu ba foot soldiers. The same mistake you are doing right now mujjamu abaana nga mubasuubiza emirimu ku gombola ne ku district kuba muyina bimwagala babeeremu ba state agents. Ekyo kigenda kuyimirira olwo tekigenda kukolebwa. Video bagikwata mujjagisa ku platform ezirangeri clear tetugenda kikkiriza. Meya weka Bwempe sigala kuba meya wo. Teweeta mu mission yonna oba meeting yonna ekola normalization. Buli muntu waddembo okwesimbawo temuddamu kutegerera baana. Tuli mu revolution tetuli mu politics tununya bifo. Bakansala basinga obungi bonna mubalemesezza mu Kawempe division. Mubalemesezza Makindi. Buli wamu waliwo Nyanzi. Who the hell is Nyanzi? The same applies kuba MP mufixinga enkwezenge mutuleetera enkwezenge tulwana tuzawo kino mutuleetera kino. Nyanzi, stop your nonsense. President yalagira buli mwana yenna yesimbewo mwatandise simanyi ono yagambye we normalize avemo adde wala muli mu kutunda kadi. Ngenda kubiriza buli foot soldier yenna goba kubidde simu ne bagati soko debali batotojja obasigala joli okole eddoboozi wa video nga komanda wayiza bwe yasibye ennyama n'abyogera obyogere bemba mwagira president. Bobo wagira president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuga tulina kuyimira ku mazima n'obwenkanya nkusaba okole video n'obujulizi ng'obutaddemu obuluma omukulembeze yenna ku kitebe yakugambye timugende mu normalization oba ove mu race obutuwe nze nja buzanya. Mr. President tuba tugenda mu kalulu kana akaddaka kabira biri muka tugenda kujja ku Museveni. Nyanzi asokadde bbali. Tetusobola kujja ku Museveni Nyanzi nga waali ne banne. It is impossible. Bino nze mbyogedde oba njagala oba nkyawa. Abamanyi ono bayogera essaawa zino kobere mukwano gwe nkusalira omusango. Kobere mwana wange you serve the punishment for the crimes you've committed. Ono yenzo original. Nyanzi nkutegeeza ofuuse ekizibu eri obulamu bwa muganda wo. Tasobola kugambako kubanga mujja kifuula kya family issue kati fe batali ba family nga twagala change katukugambeko.
buli mwana yenna nga bakukubidde essimu nga bakutiisatiisa nga akutiisatiisa ali ku kitebe oba registrwa kola video nga Wayiza bw'agikoze ompe video ezo tuzitimbe ku mutimbagano tulabise tuyambe kino kitukola kiyamba president ili agenda kyogerako ono ye Wayiza. Bannayuganda naddala bannakawempe South sigenda kulinda kuŋŋamba nti no nalidde oba bandiisizza ensonga zino kanzoogereko mmanyi bannayuganda mwenna babadde bandaba ne bannakawempe South nga tulwanirira eggwanga lyaffe n'okusitula amaloboozi gaffe waliwo ebinnenya omutima mulo olunaku olwajjo Chairman yampise zabadde ssaawa nga 6 naku z'omwezi nga 28 kusaganya Chairman Nyanzi ajja mpita emirundi mingi nga ngamba nve mu kifo kye neesimbyemu ekyobwa kansala C5 Kawempe South era ne ku mulundi guli nalaga interest zange nga neesimbyewo Chairman Nyanzi yampita olw'okuba yali alina gw'ayagaliza ekifo ekyo nangamba Wayiza okyali mwana muto va mu kalulu weva mu kalulu tujja kuwa ekifo mu structures z'ekibiina mazima ga Katonda nalemezaamu era tiketi baaginyima nenziruka n'owa president ne mugawa president n'agamba ebya tiketi tebikola ki si abirimu ne bamaliza nga tiketi bagiwadde omuntu Chairman Nyanzi gwe yayagala bagiwe akakiiko ka vetting committee ke baalonda kagendwa Secretary General ne kamugamba Wayiza yawangula ground yawangula ku ground ate ne mu vetting yasinga olw'okubanga nali omuntu w'omugeta atalina bwogerero tiketi yange baagigaba nenzikiriza naweereza ekibiina kyange natambula ne president mu campaign zonna ne bampamba ne bantwala kusemwa embuya ne bantokyalinga ne banteeka mu military prison ne banjijayo ne bantwala ekitabya bye nakola emyaka 2 we nakoma Chairman Nyanzi yanga nti agenda kumpa ekifo mu structure talina kyeyanyega yadde tuba tuli awo ekibiina ne kiteeka nga kironda structures ne neesimba abantu ne baleeta erinnya lyange okubeera chairman w'abavubuka ku district twavuganya abantu 3 n'empangula akalu n'embeera chairman w'abavubuka mbadde ntambula eggwanga lina ghetto ku ghetto okumobilizing ghetto nga abasajja bayingidde mu ghetto naye nga nze nkyalwana olutalo lwa ghetto mbadde ntambula ku ground one tukoze activity mu Kawempe South tulobingidde abantu baffe ebintu ebyenjawulo tukoze zibulungi bwansi tukoze activity ez'enjawulo tukoze buli kimu tukoze ground we babyogera emabegakawo Secretary General ne President bavene bagamba tiketi y'ekibiina eri ku ground nga ffe twatandika dde okukola ground obudde buno wojja mu kalulu ke Kawempe South tekuliko atambudde constituency nga wenjitambudde era n'abantu be Kawempe wotuuka wonna bagamba Wayiza ovuganya nani bo balaba nga neevuganya nanzekka nga sirina muntu n'omu anvuganya obudde buno bampise baŋŋambye nve mu kalulu naye omulowooza bannange tuli ku nsonga za kukyusa ggwanga oba tuli ku nsonga za kweyagaliza ng'abantu era mulowooza ffe ababadde bakola nga naffe tugamba nti Wayiza kaŋŋende nange nkiikirire Kawempe mbeere omu ku bakomanda bakulembedde olutabaalo lwa Kawempe mu protest vote ng'onjijeewo ogenda kuleeta ani kubanga obudde buno webali betuvugana nabo tuli abantu 6 naye ku bantu betuvugana nabo njagala bapimiramu ku bantu abo era njagala buli gwempimiramu ajje ku ground akinoonyerezeeko ku bantu abo 6 omu ku bo yavudde wa Kiseri Gombe yavuganya ku bwa meeyo omulundi guli eri omulala we mulago gyenzaalwa gyenkulidde omulala we mulago y'omu ku babadde bazooleyanga president ebbanga lyonna era waliwo omusawo waffe gwemumanyi musawo Adiga asobola obbabuulira yasooka omumusinkana yali tamanyi nti nawa mustrago n'ayogera ebigambo byayogera byasobola okujulira omulala yamupya yakajja saamutegedde namutegeera yavuddeeyo Wayiza simumanyi namumanyi omulala ye chairman wa constituency owakunga era ye gwe Chairman Nyanzi gwayagaliza era buseera gwangamba mbumulekere angamba mulekere gwayagala ndekere ekifo naye nga chairman wa constituency oyo wakunga nga nakati
ne kuva bamulonda ku bwakunga watu balondera olunaku lwe lumu nze nimbeera ku district ye nada constituency naye takolanga na meeting mu miruka gyonna egyenjawulo tatambulanga na miruka nejava tatambulanga ogenda kunoonya kalulu olwokuba ye ali kushuwa bamusuubiza ddomuwa tiketi era tiketi ye mugumu amanya agirina. Alright, ka video mojja kasa ku Facebook pages and accounts zange kuba wonde tulina butono omwana oyo nga akola full statement here. 1. Chairman Nyanzi gwomu abadde nakati akyalwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV abadde mu structure okuva ekyaddondo ng'oleetawo simanyi oba mukoddo oba mukwano gwo bamuyita Mr. Nankulabye abamu ku bakansala abalonda speaker wa NRM era balyasereza Museveni n'abalyasereza Sali Musale go nyini Chairman Nyanzi ngolwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV nga toyagala yesimbewo ng'ekifo kiwe Mr. Nankulabye omunyampi musimbe omukoddo omukwa Muganda smart storage biri hawo ngolwana omwana abadde kuva kyaddondo kuwa MP nga president afuka MP bakuiba n'amasasi omwana abaddewo era omulwana bokale jo Mr. Nankulabye ogenze machinje buli kimu kyonna okidibaze ba MP bonna badibaze buli omu nakyo yagala omuggyeko ofune kyo mukulu nsobola okusigala mu struggle nga nwana go wekka ne kawempe notasobola kufune wadde akalwako omulema kino nkigamba tukooye muntu omufuukidde ekizibu buli kimu okifunye mu bulamu wabula era okyalulunkanira n'obusente twagala kujjako mu 70 tuli before wannajja tukugambako n'ogamba semanyi waliwo asasula abantu tewali atusasula nga bwe watuwa mmeka oba ku kitebe kuliko buloga gwomusasula nti muwa ssente tukola lwa ggwanga gwosobola okulinya n'ogenda mu America nodde Kampala n'olya nga ffe tetusobola kuddaka kubanga twogera amazima twogera n'abaana bali ku ground batandika obbazanyisa matatu. Nyanzi togenda kuyimira mu bulamu bw'Abannayuganda ng'olemesa muganda omutoowo buli kimu ky'obadde oyagala mu bulamu okifunye kiki ekikwetebye mu kulimirira mu kkubo ly'Abannayuganda ofuna obuwanguzi. Buli muntu yenna akaaba Nyanzi. Kikije nze naze mu 2018 buli kigambo ngenda kyogera nga bwe kiri buli mwana yenna bw'obanga ogobera President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wamazima na bwenkanya tofaayo nti bakkaadi banaagikuma teri agenda kumma kkaadi vaayo oyogera ebituufu abakukubidde essimu abakutiisatiisa ng'oveemu bati bagenda kuwa kkaadi okole video nga wayiza bwagikoze zidde okunywa bino President tasobola kuba nti abimanyiiko bamubuzaabuza bamukweka ye kiseera tumale okwambulira abantu bano engoye ffe tuli mu change tetuli mu positions no buli bagambako ekintu okitwala ate simanyi ngaani gwali osasulidde abaana bonna bafudde mu struggle oli osasulidde kaani mwana ani school fees mu baana abali makomera ani gwali ogenze n'omuvisitinga kubanga gweyagaliza ng'omuntu kukutana abasajja ba NRM wiiki ewedde mu makaago wateekayo meeting sente gye zayisinganya emikono era kukyusa bifo ebyo nga mukyanga ebifu odire DP block yonna koya DP block enkadde okuva kwa kansala mubaleese mbatadde mu national platform mwagala kukyusa baana nodira Sserunjo gye yakyapana wa LC Fili Kampala Central ne muleta mu Nuupo yali akoze struggle ky'okuva tatandika okuva ekyaddondo ng'emu kubalwana nga Kyagulanyi oyo Sserunjo gye mukoddomi wa Nsereko tumumanyi Nsereko Kagege ono yafunye president Sserunjo oyo ne banne bonna abazze lwaki mulemesa abantu ab'enkyukakyuka baagala okujjako Museveni muleeta abammwe mukoleraani saawa yakukati buli kimu tugenda kyogera nga bwe kiri bino president ajja byogera bwana byogera mugenda mugambya president ate smile for this is not all about family issues mu family ya Ssentamu tumanyimu omuntu wawu who is blessed is Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde muri answerable muri questionable and we need the answers. Nyanzi, if you can't
Focus on your position gyoyagala okubeera MP ebisigadde bireke. Nga nfundikira Mr. President ngenda kusaba. Nakusaba baregistra bonna bakyuse. Simanyi wawo otuuse. Nakusaba otegeeze buli muntu yenna ali mu kitebe akole nga akola okusinzira ku boundaries ez'omulimu gwa office. Si kusukka boundaries. Walagira buli foot soldier yenna yesimbewo wabula ba foot soldier bonna abatuddeko babaganya okujja kubanga balina abantu bateekamu ng'abajjeebwewo abatabadde mu struggle. Mr. President kikwabidde okitegeere bulungi nnyo ekituuka kuwayiza ekituuka ku mwana yenna agenda okuva okukola complaint mujja tuwulira yessaawa tubyogere kasita tetuna kate zinnagabwa buli kimu tulina okyogera nga kirina okubeera. Saagala kulwawo nnyo kubanga si yebadde topic. Njagadde okutegeeza buli foot soldier yenna yakubiddwa essimu ne bakugamba nti kyusa position. Boldly call a video, you explain each and everything. Drop that video in my inbox. Ngenda posting, I will support you. Nga nsinzira ku bigambo bya president byagamba nti buli mwana yenna asobola jangu weesimbewo. Tetuli mu politics. Twagala ba freedom fighters, twagala ba commanders, tetwagala ba job seekers, tetwagala wano banoonya bifo, twagala ba revolutionist. Nyanzo okimanyi nti you are becoming an obstacle ku mulamu bwa Kyagulanyi. Ekyo nkigambe teragenda kigamba. Awo tuvuddewo tugenze ku sekta endala. Nga sinnafundikiraawo. Video njikoze sikuzzaako video ndala. Wengenda okuddiramu mu video endala. Very soon singa nda mutabani wo. Nga ayina ekifo kya pasuwinga nga avudde ku kyaleko Makerere. Ngenda kubulira ensi lwaki embwete ng'omukira okulaga nti esanyuse. Nakusuubiza dda. Bw'obanga oga nti oli obadde mu byobufuzi almost emyaka 40 tewafuna dde ekifo n'ekyerusuwano kyakulema. Olowooza ogenda kifuna ku Kyagulanyi ng'ate omulwana bulwanyi directed tojja kifuna. Either bwe tuba tugenda mu kalulu kano nga Nyanzi mwali nabenjogeddeko n'abalala. Tuba tukootakoota mu Gaalubonde. Nyanzi Debbali bwe kiba kisoboka. Bw'oba tosobola kwetereza Debbali tetugenda kulwana naawe. Nyanzi batosobola kwetereza Debbali buli kimu okifunye tola kyotafunye mu bulamu ne still ofuuse obusita ku bulamu bwa muganda wo. Gwatambuze enkwe gwabera mu meeting ez'enjawulo omunyooma omwogerera gagambo ebweru ngooza tutege buli kimu tukimanyi lwakuba tukuuma respect ya president. Eno si family issue. This is a national matter. Nkikugambye ekyo kyuli. Nkugambye singa ndawako mutabani wo ngenda kujjayo sitole eyiyo eya mukazi wo omwana buli kimu na buli kimu kimu planninga kubanga n'amakawo katoka fudde conference hall abataagala struggle babatuula eyo sira basingirina. Ngena kuletera malowooza amalikoodinge ku meeting bani abazibeera mu jja kitegeera. Awo tuvuddewo. Tugenze ku byabadde mu Kampala. Christopher Damulira CMY ne ISO twabagamba nti obwongo mulina butono nnyo era mulina omukisa, you were like fools. Christopher Damulira General akulira ISO ne CMY ne SFC plus your boss mwenna baliwo, you were like fools, just like fools. Why? Ghetto structures mukola tezibaddewo leero. Ghetto structures zibaddewo. Abaana bamukozesa olwa tebabaddewo leero, babaddengawo. You neglected them way back. Nga mubalemesa okusoma, mubalemesa okufuna emirimu. Bazadde bawe ne mbaavuwaza bo ne basoboliza otinge mu kubeera mu ghetto. Ekyo mukirabidde. Ebbanga ne mmaze nga mubatuddeko mubajjukidde leero ate mbajjukira kubateeka mirimu kyafu gyakubba nakutta kulemesa nkyukakyuka. Buli bakuwa budget namba otandika okuleetinga ghetto structures. Nakugamba nti abaana botandisa okuleetinga ghetto structures tobawadde mirimu wabula bawadde ate passcard oba passcode
ate kufuuka babbi. Naye nkugamba nti abaana bagenda bafuukira ekizibu nti wandiyagala okukola ekintu okulumya omuntu n'ozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Nakyogera. Ani yali ku videos nga ngamba General Damule n'ebitongole nti mutandise okukola ghetto structures nga muwa abaana bano amaanyi. Mubawadde open check okukola ebikolobero bye bagenda okukola bagenda tuko kuba nga bafuuse untouchables. Ekyo nakyogera. Who was here during my live session when I came out and informed Damule Christopher that whatever he's doing to create ghetto structures, later on, those ghetto youth, they will become a problem to the society. It is now visible to the public that whatever Damule created, those structures are becoming a problem. Nabyogera abaana be batuta okwerekera mu 7 mutabasasula nga bambadde uniform za NRM mwe mwakola structures kye bakoze Kampala babbye bakubye probably n'omukyala gwe basse ku nasalo wa mobile money tewali bamuse zabadde ghetto structures ze. Kati wulira kino kye kyabadde mu Kampala. Damulira nkuddiremu mu structures n'omulimu wanda gwe bakoze guugwo. So Damulira, it's your boss Museveni and his system which created those ghetto youths to be poor as they are right now. But unfortunately, with your small thinking capacity, for you asked for a smaller budget to facilitate to create those structures, thinking that you are going to use those ghetto structures to fight the revolution. Now the outcomes are visible. You understand what I say? One person was killed at Nasalod, the mobile money agent, by these ghetto structures, which you created yourself. Later on, these people are going to become problematic in Kampala. People that will start sleep earlier than before, due to the problem that these people are idle and disorderly. They don't have what to do. It's you and your boss who created these people to be the way how they are because they lack what to do. Kwa small budget nloza togenda ba creating the structures bateremo sente wa creating monsters abasobola okuba okutta nga tebakuteeko kubanga wayagala obakozese mu kulwanyisa Kyagulanyi ne national platform bajja kutta ku mwanawo batomwana senga batomwana mpaka nga mutegedde ekitufu ekiri. The problem is not about giving people money. The problem is all about creating jobs for those people. Teri yazala mwana ngagenda kufuuka mukubi wa katayimbwa. Teri yazala mwana ngagenda kufuuka kadama. Teri yazala mwana ngagenda kufuuka asikari. Teri yazala mwana ngagenda kufuuka maraya. Taliyo.
Mwamulira kenti muli mu government muli ya sente. Nemwe tuno omuntu tunulire generation z'abaana. Bana abaana ebalina okuzaala abaana bagenda okuzaako eggwanga. Abaana bo basomera Harvard. Basomera mu Ngereza. Basomera mu Europe. Bana abaana bwe bagenda kubeerawo batya oba bo bagenda kubeerawo batya. Nga temukulyetinze emirimu. Economy mugisse. Gwedda muli asinga ozaala omwana ngo kitegera nti omwana agenda kube ne mu ddwaliro bakigamba nti bw'ogenda ku bagiyita maternity check-up ne bakizuula ng'omwana alimu afaana akameege. Olubuto balusaanyaawo. Kati singa buli muzadde yali ametengera kuzaala kkondo yandika olubuto lumutaminating. Singa buli muzadde yali ametengera kuzaala malaaya yandika olubuto lumutaminating omukubi wakatayimbwa. No, bana abaana mwe mbafuula ebintu bino kubanga tebalina byakola mwapoza bazadde baabwe ekole mugisse kati mubalumba mu ghetto mwabuulira bulize bajja kuba n'abana bajja bakubiramu. Bagenda kuva gye bali ku street bajje Kololo. Bagenda kuva gye bali street bajje Muyenga. Bagenda kuva gye bali bajje Naalya. Bajje buli wamu wali abagagga nga banoonya kyakulya banoonya kusurvivinga. Okitegedde bulungi nnyo. Awo tetugenda kulwawo nje kadde bategeeza mu mutegere bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Bwetumala okuvaawo awo katugende ku nsonga endala. Nyando Yosoferi Tibahabulwa gye baleko gy'otuusaako engalo. Manyi nti ebikutawaanya bingi kubanga otwesibyeko naye ojja kgenda olimba. Wetwogerera essaawa zino olwaleero osiibye mu bitundu by'e Nakasongola naye bw'otegeezezza abakuuma nti ogenda kuva e Nakasongola odde e Kampala. Okuva e Nakasongola ndowooza okutuuka Entebbe oluguudo lubadde lusibe nga teri muntu yenna atambula almost for close to 4 hours ng'oluguudo lwonna lusibe nga teri muntu atambula. Ogenda kubeera mu mbeera eno mpaka ddi mukulu ng'osiba abantu okumala essaawa nga tebatambula kubanga olina okuyitawo gwe yeeyita darlings era mbu jjajja. Bajjajja tubaagala nnyo kubanga batuwa ebigago naye jjajja atandise okwekwekamu makemberenge kitegeeza yakwawula esiridde. Awo njagadde kutegeeza okuwaako ko akatono. Wano wabadde Kasana Sara teeka mu ddoboozi lya muntu wange. Wano wabadde Kasana close for 4 hours nga teri motoka esala kabere wa boda oyo Kasana naye nga nanezivudde Nakasongola. Kano ka video ka dakiika 5. Eyo drone yange badde Kasana naye nga nanezivudde Nakasongola nga tebakkiriza muntu yenna kusala wadde ekiyenje okusala closed for 4 hours. Tetujja kulwa akatambirawo kawanvu. Kati katugende wano olwaleero mutegere bulungi nnyo byenjagala obbagamba wano. Katusooke tuddeko wano mu kitabo wano katono nnyo. Katusooke tuddeko wano mu kitabo. Bwetudda mu kitabo nga bulijjo bwe bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Enswaso etayanula wattu yeyamba abayizi okufuna eddiba ly'enswaso okulega engalabi. Lwaki? Nazzi kuno Obuganda bwali bw'amaanyi nnyo nga n'Abaganda basajja b'amaanyi. Naye twagenda ne tusenza abantu batufuukidde ekyambika. Tubadde nga tuvumwa nti Abaganda balina enkwa, Abaganda balina enkwa. Njala bategeeza munnange bwe bakuyita ow'enkwe toyomba. Osasulira ekikula bajjajjabo kye baakola okuleeta abantu b'amaanyi ne babawa n'ebika. Nkiddamu gw'okuyita Omuganda nti olina enkwe toyomba. Osasulira ekikula okwagala kw'abajjajjawo kwe baaleeta okuwa abantu bano ebika n'amannya ky'osasulira essaawa zino.
njagalo ddeyo tunuulye buli muntu ino bagamba nti Muganda atandise okulwanyisa muzzukulu wa Buganda otandika okunoonya amannya ge yana asibuka ludda akulaga ejjajja we taliiwo kubanga si Baganda awo Baganda mannya. Kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe ekkiriza. Kibadde kizibu nnyo okutegeera opposition ya Museveni ku myaka 40 mugitegeere tekyaliko kubuuza. Nze mbuuza ani akyavaayo agambe nti wa opposition mu Uganda ng'oggyeko Kyagulanyi ani? Ani akyavaayo agambe nti wa opposition mu Uganda ng'oggyeko Kyagulanyi ani? Nina ka video oba deletinze. Nina ka video wano ndinza okuba nka deletinze. Mwanyiza mu kudeletinga sina nkwatira nsawo. Ndowooza nka deletinze ya. Ne nkatadde ku status yange. Nkatadde ku status yange nakapostinze no kapostinga ndowooza nka deletinze. Yes, nka deletinze no kakano ka retrieving. Nga sinakola kunnyonnyola kwonna gwenga omuntu njagala uliza akatambi kano. Gwenga omuntu nga sinakola analysis ya njagala uliza akatambi kano ka comedy omwana bamuyita ISK yakola obutambi obwo. Njagala ulize explanation ye ne analysis ye owulize. Then tutandike video. Lindako, wait a minute. Ulina bulungi nnyo. Wekibanga opposition eri mulwanisa opposition kitegeeza bugwa ne president omutuufu kubanga opposition erina lwanisa president ali mu ntebe kati mbuga ne banne balwanisa Bobi kubanga president bwe balonda mu butuufu bano abalala batwesebako obwesibi tebayita babba obululu. Mbuga ne banne mifuuti lwanisa Museveni balwanisa Bobi. Ekyo kikulaga nti Bobi Wine yesuubi ly'abantu. Abawe bayuti ssente okwata nti ng'emikolo gyabwe naye omulama tatukuvaako. Netta kubanga bajja kuwa ssente kampeyini tezigenda beera obikasamba n'akuwa ssente lulle mubonebone bonda ya poliisi egiwambe ogende ku poliisi ogijjayo nakusaba emitwalo 5 ate ogaawe ojjuse. Eno protest vote gye tugendako akalulu kalonde okakuume ate okabanje kuvunaanyizibwa abo kubanga bano tebakyaswala tebalina nsonyi ku myaka gye babadde mu buyinza bye bakoze nga babba kyabinnyonnyola abula bye bakoze tebisobola kwennyonnyolako nti kati oluguudo luluno abula be babyogerera okitegeera ekintu ekyo yakoze akantu akatuufu. Kati bulijjo Museveni yeetawo opposition eyiye. Ffenna tukimanyi nti opposition eberwanyisa ani? Gavumenti. Wabula mulaba opposition nga aterwanyisa opposition kitegeeza nti oyo alwanyisa munne abeera mukozi waani? Mukozi wa gavumenti. Tekiriiko kolaki? Tekiriiko kubuuza. Abakulu sigenda genda eri mu bino kimu akirabi abakulu bayogedde ebigambo bingi nnyo. Ne zireeta Muhammad Nsereko atana kijja kya jjajjaawe mu Uganda kubanga tasobola kikulaga. Nakimusaba dayagano kikola kubanga yita Muhammad Nsereko. Ne mbaga mujje mukolo gonna nga agenze ku mukolo gwa Buganda. Tagukolanga kutagenda nga wabula yambale kanzo yita Muhammad Nsereko. Tetugenda gendayo. Bampuuga buli kimu kyonna mu kimanyi. Ekinyusi kiri ludda kiri wano. Nabasomesa ekigambo kye bayita reverse psychology. Abantu bakozesa ekigambo reverse psychology ne beerabira biki bazze bakola n'okwogera. Mu bigambo bye bayogedde nga bali e Masaka eyo bo bennyini bayozezza ne bayandika mu ttaka before nga sinnagenda mu maaso. 1. Buli eyafunye ekifo mu kibiina kya Mpuuga mu mateeka takkirizibwa kufuna kifo ekyo. Lwaki? Bakyali affiliated ku bibiina ebirala abamu nga nabakulembeze. Kankunnyonnyole. Omanyi bano beerabira bagambye nti bo bagezi bakuŋŋaanya bagezi bangi nnyo. Ne bano si bagezi bonna basiru. Bw'otuuka n'ogamba nti Nsereko waga nti Kyagulanyi musiru twagala okukobaza nnyo olw'ensonga nti omusiru ebiseera ebisinga la musiru munne. Nsereko twagala okukobaza nnyo waga nti Kyagulanyi musiru n'ebiseera ebisinga omusiru era musiru munne. Naye ate omusiru ayawukanako mu ndowooza n'ebikolwa kati gwe bikolwa byo ate biraga nti oli musiru nnyo nnyo ddala. Ate twagala kulwawo lwaki? Kansooke nkulabe. Ono Muhammad Nsereko ayina ecological party office mpozi zisangibwa luddawa
ecological party offices zisangibwa ludda wa Angazi just ziri mu wallet ye nga namaka galina mu Kampala apangisa mapangise olaba nga asobola okumalira obudde aida party yenga mwali teina office tena wesangibwa otakumalira budde kubanga just ekisingo mutawanya kiri ekintu ekibalete mu kimanyi nvomo kwomu Muhammad Nsereko yabadde kitunzi waba MP bonna nga atunda ba MP ewa Museveni yatuukirira Robert Kyagulanyi Center President of National Platform amusuubula mutwale ewa Museveni Kyagulanyi namugamba kalye nyoko yamugamba wa kalya nyoko siri type z'abali bozotwale wa Museveni nze siri type ezo kati Nsereko yali alabye sente mu Kyagulanyi nga amulabe ng'ekyamaguzi nkiddamu Nsereko yali alabye Kyagulanyi ng'ekyamaguzi era n'asaba ne deposit wa Museveni agenda baletera omuzannyi n'agaana okujja kati we wava akasajja ku mutima awo tewali kirala kyonna okuyimba kwa mulema business za mulema tebakwananga ku mukazi y'omu oli abadde MP n'avaayo nakyali MP ono akoze ekibiiro tanako akoze ekibiiro tekiradde edi office kati ekizibu kiri nti Nsereko yasaba deposit wa Museveni ng'agenda kuleeta omuzannyo omupya mu ttiimu ya NRM gwe bayita Robert Kyagulanyi Center Kyagulanyi n'amugamba kali ennyoko siri type z'abantu b'otwala ng'obasitundu wa Museveni Nsereko n'ekimunyiiza kati we wava embiranye nti yalaba sente mu Kyagulanyi gwera musiramuga nti kali ennyoko kati kyekinyiiza omusajja tewali kirala ekinyiiza Nsereko nga twalina engombe ganti gundi nno gundi oyo mulaba mu ssente zange gundi oyo mulaba mu ssente business ene erimu ssente zange emmotoka engiramu ssente zange akataka akwalimu ssente zange ebintu abatera obikola babbulooka b'amataka ab'emmotoka etakero lirimu ssente zange n'omuntu yennyini asobola ate ekintu ekirimu ssente kati ne Muhammad Nsereko mu mulimu gwe ogw'abakitunzi nga bano ba agenti b'abazanyi b'omupiira agamba ndiza omuzanyi ngenda muleta kasamu percentage bweti kati munnange yasaba deposit wa Museveni ngale abaganzi akasajja ngenda kaleeta akasajja kamugamba kalya ennyoko siri type yemu kwabo badde osuula ngo batwala kati kyekiruma Nsereko okuwulira ng'afa nenga tewali kyamaanyi okitegedde oyo mutaddaawo kati mu mateeka ono alina ekibiina tekirina n'adulesi oyo tumumaze kati Mpuuga tanazza kaadi yaffe ya National Unity Platform officially akyali mu parliament era ku kaadi yaffe that is a mistake okuba kati president wa kibiina kirala ompulira bulungi nnyo ne sente zaafunanga commissioner azifuna mu bukyamu kubanga bamujja mu office eyo ate era nga bwayina diraza yayina yasooka n'afuna DR yagamba nti simanyi mu kisinde nakyo kiri awo tebakijjangawo bw'amaze n'akola DF nakyo kiri awo kati omuntu omu alina likodi ya 203 omulundi gumu byonna tebannamuga nti kino kikyamu neera kyakola eyayita omugezi tugenze mu maaso tugenze ku Abedi Bwanika president mulambo w'ekibiina kya People's Development Party mu mateeka tokkirizibwa kufuna kifo mu kibiina kirala ng'oli memba oba oli mukulembeze wa kibiina kirala kati abakenkufu era abategeke era gyali nga bamuwadde obukulu mu kibiina kirala naye olw'okuba nti ba state mafias tebaagala kyogera nti it is a mistake n'amateeka gabakwata nono president mulamba ate mukulembeze mu kibiina ekirala that is wrong tugenze ewa Michael Mabikke era y'omu ku bakulembeze SDP Social Democratic Party naye memba mu kibiina kiri ekirala ekya DFCA mpozi bakiyita Allied Democratic Forces Party ekibiina kye bakiyita ADF mukulembeze mu ADF kati nono naye eyeyita omugezi naye musiru kubanga tasobola kwawula nti sobola kubeera mu kibiina kirala ng'ate n'obukulembeze mu kibiina ekirala eno ye musiru ali awo beyita bagezi Abedi Bwanika mbabuulidde
People's Development Party ye president ate eno era mukulembeze muki mu ADF party naye ali awo bebagezi baamu mutugenze mukaku mukulembeze mu DP block naye ate eno mu ADF party naye mukulembeze onaye yita mugezi naye abeerawo nga ali awo mbagambye kwono Mpuuga aina Democratic Alliance tajidissolvinganga yafunye Democratic Front naye kati ye president waayo ono seleko mbabulide byaffe ebibi mukwatako kati bwotunulira abeeyita abagezi bonna nga tebasobola kwawula mateeka nti etteeka linkwatira wano olwokuba tebali mu gavumenti y'ekisiru nabakola obuvuyo bwawe teri agenda banyegako mubategedde bulungi nnyo kati obuzibu buva ludda wa obuzibu buva wano musooke muli obuzibu buva obuzibu buva wano omwogezi w'ekibiina ekyo Mike Mbwa Tekamwa Kakembo Oyentebe bino bye yayogera yaloza tuyinza okwerabira tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulirako ku kadondi k'ensimbi nitaviiramu awo so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwensaba yasatu aizulu nga temulinde ekisanja kikola ki ekijja bona amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaba omutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifudde dda n'olusoga alaba mumitireko ng'akwatako obubala omu ng'abasuulira nga mulwanira buli abasinga bazikwana nagamba owaye kagende kasana agende ttemu kano njagala okwebaza Mpuuga Mafia ennongosereza tubaddewo tuzirabye okugenda mu 96 tuze tulongoosa paka kati ate nze ndabye President Museveni ng'akulembera eggwanga lino emyaka gyonna kumpi gye mbadde mu nsi gyensinza okulaba ng'awaali njagala abantu b'entebe okubasiibula Mukama bankuumire musule bulungi mu ngero ogobera ensonga z'abantu b'entebe bagezi bogamba kimu ne bakitegeera bamanyi ekyokukola bamanyi ensonga lwaki nze mbakiikirira ate n'entebe site ino yazze so bitambula bulungi Sajja mukulu alina amaka asaza akalivu k'abategevu ka Channel O ate ye mwogezi ate ne yayogera bwe tuba tugwa Museveni atusulireyo akasente ffe tetumbi akusula akasente mukulu kati mwafunye biliyoni 8 ze muliko kankabadiremu ng'asaba ye sente tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulirako ku kadondi k'ensimbi nitaviiramu awo so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwensaba yasatu aizulu nga temulinde ekisanja kikola ki ekijja bona amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaba omutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifudde dda beebo mubaagala kujjako Kyagulanyi kati ekisinga okwewuunyisa ku basajja bano Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine alwana kujjako Museveni wabula Mpuuga n'akabinja konna akali mu opposition balwana kujjako Kyagulanyi kano kankaddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine alwana kujjako Museveni wabula Mpuuga ne banne bonna balwana kujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu so who is fooling who ani asirwazaani bwabanga Mpuuga bwabanga Kyagulanyi ayagala kujjako Museveni ate ye Mpuuga ne banne balwana kujjako Kyagulanyi kati babalwana kujjako Museveni oba balwana kulemezaako Museveni kyekibuzo kyenkubuuza kitegeeza mutegedde ekituufu nti bano abasajja bonna badde mu opposition nga beekweka kati ekibaluma nti Kyagulanyi agenda kujjawo kate nibadde baliira abalabise ekigenda okuva mu ekyo bwe nabaga nti bano abasajja basobola n'okotta omuntu ate nga ne mission y'okumutta yali ntuufu baali bagenda mutta era nze nalinnya mu mission yaabwe otherwise singa Kyagulanyi nfuwa jjo olw'abasajja bano Kyagulanyi yalwana kujjako Museveni wabula ate Mpuuga ne banne bonna balwana kujjako ani Kyagulanyi ani akolera ani era tuba tukomekeza luddawa kyokula musajja bagaba ne munsabire omukono ogumugulwanyisaga Museveni ogumugulwanyisa bannange statement yemwe nate twagitegeera president yatugaba ne munsabire omukono ogumugulwana kujjako Museveni yomuwata omulugulwana bannange eno yali ategeeza nti alwana bana abasajja
kati mukitegedde bulungi saagala muddemu ku bantu abo bawa time nakola statement baga nti abantu abo balina kufa Uganda okubeera liberated kubanga Museveni yakimanya agenda kwetera abantu abo they just care about money not about people and not about more not about the future of that country. Museveni knows that those greedy politicians their aim is to become rich not to fight for power. So whoever come out seeking to get power is going to find a very big obstacle in his entire political career as Robert Kyagulanyi Ssentamu now is facing, because Museveni created his own opposition to fight the real opposition, and it is visible right now that Mpuga and his group, they are fighting harder to put down Robert Kyagulanyi Ssentamu so that Museveni gets a clear path to take over power again. And for them, they will be very happy even if they lose. But as long as Museveni stays where he is, for them they will be happy. Embwezo zirwana kujjako Kyagulanyi Museveni asigalewo era bo tebajja kusalwa nkiddamu bone batakamo mu parliament as long as Museveni asigaddeko they are going to be happy kubanga abamu bagenda funa positions bagenda funa hard cash nga n'abamu sente zaabwe ez'ekisanja ekijja bazifuna dda anyumiza gwakowa nkiddamu abamu ne batadda mu parliament Anita Amongi Salimu Sale Museveni ne Muhoozi babasasula dda sente zaabwe ez'ekisanja ekijja n'abagambye tabbu egenda kujja batandika okugaba kaadi we wali okulya n'okkomba essowaani. In fact bwe tubuuka akanyomera ako nsobola n'okugamba nti nze ogwange ngumaze ogw'okulwanirira eggwanga bwe tubuuka okugaba kaadi mu kavuyo akagenda okubeera awo nyinza n'obaga nti ogw'okulwanira struggle gukomye wano kubanga waliwo okulya n'okkomba essowaani. Naye boyo okujjawo ng'essimu yange gye muyisizaamu nyukirya wendi wano mpaka kuwulira bubi ngenda kulabisa buli omu awo tuvuddewo katugende ewalala. Mu kwogera kwe bayogedde okungi nabagamba tewali kiswaza mugagga nga kutanakantula. Ssedduge yayogedde ebigambo bingi nnyo n'ayogera oluzungu nakugamba olaba ng'omuntu nga tayagala kwogera nnyo olulimi bato bategeera ng'ayogera mu luzungu aba akimanyi nti abatamanyi luzungu bangi nakino njagala nkikubuuse. Buli lw'osanga ng'omusajja oba omukazi ng'ayogerera nnyo oluzungu ayogera mu vocabulary. Vocabulary by'ebigambo by'oluzungu ebitali bya bulijjo era ebitali byangu bya muntu amanyi luzungu ennyo bitegeera naye ng'ate babikunnyonnyola bitegeera amakulu gaabyo. Bw'osanga ng'omulamuzi munnamateeka munnabyabufuzi ng'ayogerera nnyo mu vocabulary oba mu bwakatirwa obwekusifu ennyo mu luzungu manya nti oyo si mutuufu. Oba ntegeerekese kati bw'osanga Mpuuga ng'atandise okwogera oluzungu olulimu vocabulary ng'abuzaabuza aba alina baatayagala bategeere era ebiseera ebisinga bwakuwulira mu bigambo by'oluzungu ebirimu vocabulary oba obwakakatirwa obwo bugumu ennyo aba alina abantu basindikira message ng'abalaga nti nze ntegeera naye ng'ate si yategeera kubanga musiru nti singa abantu bali banaategeera byategeeza bulijjo omusajja ono musiru kumbe ye aba akweka bubaka bwe. Kati njala mumpulirize bulungi nnyo. Mwetegereza muzzukulu wa Kayiira Gaajula Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku mikolo egisinga obungi asooka kwogera olulimi luzaaliranwa olulwe olwa Buganda n'amala obubaka n'abuzza mu luzungu era oluganda lwe lutegeerekeka n'oluzungu lwe lutegeerekeka. Njagala ombuulireyo Mpuuga lwe yali akoze okwogerako eri abantu nga tayogedde luzungu kubanga akimanyi ebigambo by'anaayogera birimu obufere era kubuzaabuza tayagala abantu bategere kikyali kituufu. Mwenna mujjukira yagamba nti teyateesa na Museveni kujja basibe si bwe kiri nti ye n'agamba awaabira monitor ejjo post emwetondere nti yateesa ne Museveni monitor neyetonda lijjo post ye kennyini mwanda bwanika n'emulinnya ate munnange teyategeera.
teyategeera yatambula na kiziringu bakiyita bwanika jukire Mando etambulira kumanya kati yatambula n'omuzimu bwanika atambula nago guvuba kuwoli ne guli nyono kati Mando bwanika atambula nayo tagimanyi kati Mando bwanika yetambulira ku mpuuga nga tagimanyi bayita bwanika era omuzimu buva ku bwanika oli ne gukwata mpuuga n'atandika obyogera bwe baali Masaka katusoka tudde katuno yasooka ndabyeko omwami omba muyita Bajjo mutegesi w'ebivulu ebivulu byamulema kati yafuuka radio presenter obadde wakigobereddeko nnyo nti abantu bonna abaali mu struggle center abaali beefula nti bankyukakyuka baba program ku radio obadde wakigobereddeko nnyo Zaya Katambe baga obadde wakigobereddeko nti bonna abaali center abaali bayita ba struggle baba program ku radio bakola ajja nayogera ekigambo ekituufu ayogera ekigambo kituufu ekimu nakuba 10 nga bikuba Kyagulanyi mwadde mwakyetegereza bonna abaali mu struggle abaali sente omwali ba broker abaali esima bategese bibivulu simanya abayimbi ne baani mbadde mukyetegereza kati bonna bafuka ba radio presenters balina program ku radio ezenjawulo ajja nayogera nga bibiri nga bikuba Museveni n'aleeta 10 nga bikuba Kyagulanyi mwabyetegereza kati bonna bavanga bebuzabuzanga bafuka bana mukitegedde bulungi nnyo kati batandise okwolereza Mpuuga boogera kati Nsereko byabadde ayogera yagambye Mpuuga is a very well decorated leader. I don't know how Mpuuga get associated with the NUP with Robert Kyagulanyi Center. Makulu bobato manyi Robert Kyagulanyi Center bobato manyi Mpuuga ngeri ya associating Robert Kyagulanyi Center bwe yalinga akyali mu DP obanga atanayingira Nuupu mu parliament yalimu naawe waita sobola mwogerako birungi mu Nsereko ekyo tukimaze Nsereko Mpuuga bwe yali Luupu ng'akola ali Luupu ku kadi ya Nuupu owai mwate bolinga kina yenga gwe tekiriwo era yatebolinga ki tewali Mpuuga okuyingira mu ddiru y'okubanja abaana baffe bonna ffe twamutera ku pressure yali anoonya political platform n'akikola ku last minute so teyajja nti akyagala to remind you Nsereko abaana baffe bonna bakwatiddwa Mpuuga yabalina mu mukono bakwasa so I wonder why you came out and you Mpuuga stated that you are going to negotiate with Museveni to release political prisoners who was behind of arresting all our comrades including the security team of the president and yali yabaga okukwata abakulembeze okukwata ba foot soldier bonna ne security team ya president it is Mpuuga Mathias Nsamba kubanga it was part of his mission. It's me who exposed Mpuuga nze nayambula Mpuuga kati mukulu njera koboza omanyi ngabo mbaga nti muliranye Bwanika ne pati empuye muliko yejja ne balinyako mwenna era ku mukolo yabaddeko Bwanika ayimirira empuye ne jene mutula nga ne mbubuka ko negira nawe empuye yakutuguddeko bwe bamaze okwogera mugambo kutokomokange nga kira wagenze n'ogamba hey ne sente ffe twazimuweza akasiimu ipitano kati Nsereko otegeera lunaku ki omusajja akuyise bakusasudde sente ate omaze omukubye eggoola kati mbadde mwogera ki n'ebitaano ffe twabimuwa kati ate buli gy'ogamba zali za service award nti ne balupa abalala bonna bonna tebakola nga Mpuuga ffe tumusasula ng'okimanyi ne mu mateeka baziwabira mu kkoleba gate ziri mu mateeka kati wadde okuba wakyate yeri emmandwa gye muli nayo naye akalevaako eno Mando Bwanika gye muli etuulako oli nejja neebuuka neekwata oyo nawe yakwogeza ebikyamu Mando Bwanika kati omusajja ate wakubye waki mu kusemba ino bugambo mwamuwa ssente ate nga bulijjo muzeegaana ndi buzayita mu mateeka kitegeeza nti buli kimu badde mukimanyi nga muzannyo gwammwe awo tovuddewo kati mukulu Mathias Mpuuga Nsamba wagambye bwoti ku bigambo bitono ennyo wali wagambye bwoti ngena kusuubiza family eziri eyo abaana bamwe nga bali makomera bavunda tetuli bagwagwa tetuli bajega omutoga neffe sinsujju Katonda yampa amagezi agasobola okumanya kino kinya eno nzikiza kino kitangaala njakolagana ne bannange tununula abaana abo they deserve another day okununula abaana abo sikwata muzindaalo okuwogera nga aliko emmandwa naye okutegeera nti abaana bano beetaaga okununulwa mu mbeera yonna
sikwekangabiriza kubanga tukwadde omuzinda ojogambe nti abu genda bajjayo lwaki wabatutte. We need to keep to and understand the struggle of restoring sanity and hope to this land. Balwanyi baliwa boonozaayo ng'agenda tadda kwekukanya kugamba nti mujje. Alright. Wagambye nti balwanyi bawa boonozaayo nga bagamba mujje nga tobalwanira. Notoka n'okugamba nti you are going to negotiate. Era olaba Israeli eteesa ne Palestine okukyusa abasibe. Mr. So-called elite and educated fool Mpuuga, let me school you for the first time. Kansooke nkusomeseemu mulundi ogusookedde ddala. 1. Tulina enjawulo wakati wa political prisoner ne war prisoner. Wabe tuita ba POWs, prisoners of wars. Mr. Mpuuga Mathias Nsamba, kansooke nkusomeseemu olwaleero. Tulina enjawulo wakati wa political prisoners ne ba POWs, betwita prisoners of wars, abasibe abawambiddwa mu ntalo, bintu bibiri bya njawulo. 1. Bwe tudda ku kintu kye tuyita political prisoners, tebabeerako discussion, tebaliko kuteesa konna kubanga politics, it's all about ideologies. So bano sibayeekera sibatemu. Okitegedde bulungi. So you negotiated on which grounds? Were these war veterans or these are political prisoners? So there is a difference between a political prisoner and a prisoner of war. So gobogera no sirwaza bana Uganda ngo yigolo luzungu lufuutifuto lw'ekisiru nga tuyagala abantu bategera entegera mu ya kisiru. Palestine ne Israeli bakyusa basibe baki bantalo kubanga eyo nsi ku nsi. Prisoners of wars batera kuswipingibwa between two different countries ensi ez'enjawulo ezirwanagana ne bakyusa basibe nga bw'olaba Russia ne Ukraine. Okitegedde bulungi nnyo Mr. Elite nkusomesa kati kanfune okatayima kakutwala mu kyembazi zange nkusomeseeko. Tulina ebintu bibiri ebyenjawulo. POWs, prisoners of war, exchangingibwa between two countries ensi bbiri ziba zirwanaganye. Kati gobokola statement olaga nti waliwo okukyusa abasibe nti era kyamazima okubakyusa naye ng'obyogerera mu taamu enkyamu taamu ensooka yeesooka. Political prisoners tewabeerawo discussion because tetuli mu lutalo. This is just a political prisoners abatakkiriziganya na government nga tebakutte muntu tebasse muntu babawambi buwambi. Ba prisoner of wars babeera bakwate mundu nga balwanira nsi zaabwe bakwata. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kuteesa ne gavumenti bw'owateesa mu kusooka okuta Ssegirinya wawaayo ki? Kubanga when you discuss about negotiating with someone there is a giver and a taker. Waliwo awa n'aweebwa. Bw'ali oteesa ne Museveni okuta abasibe wamuwaaki? Kyekibuuzo. When you went to negotiate with Museveni, what did you give to Museveni in return of releasing Sewanyana and Ssegirinya? Kuba these are political prisoners. So there is no discussion or negotiation between political prisoners and political and the prisoners of wars. Kati Mpuuga wawaayo ki? Kimuntu kyagala okubuuza. Ensonga lwaki Kyagulanyi gatagenda kuteesa kuba tebalina musango era talina kyagenda kuwaayo. Kati weeyita intellectual mbu wasoma era olina amagezi. Emusino niwandika ekigambo ekituufu ekya Mpuuga. Kati kinjagadde osooka okusomesa. Tetulina kyo tugenda ku negotiating na Museveni kuba political prisoners tekiriwo kubanga tetulina exchange ya kintu tetukiinaawo. Tetulina kyatubanja, tetulina kyetumubanja. Alina kutabana tebalina misango. You understand that? Ekyo tukimaze. Bwe tuba tukimaze ekyo njala tusooke tukuzeeko wana tukusomeseemu katono mukulu mpiye. Abasibe abali e Masaka essaawa zino fayiro ey'omulamuzi esoma mannya ki abalimu. Abadde bagobera omusango gw'aba Edi Muto bonna fayiro e Masaka esoma mannya ki mugawandiike waawo. Fayiro eri e Masaka w'omulamuzi mu High Court esoma mannya ki?
referring on this video eno mwana nsonyiwa eno video ya kusuubiza family zidi abana bamanga bali makomera bavunda tuliba gwabo tuliba jega omutwe ne fesi sujju katona yanga amagezi. All right, omutwe gwo teweti sense sujju era tuli mugwagwa, but vice versa oli mugwagwa era weti sense sujju because bera bila mwogezi wala tebera bila mugambwa nti gwe boyogera werabira nti ffe tumanyi biwasooka okwogera n'ebiriwo. Fairo y'omulamuzi Masaka esoma mannya kyagalimu ku ba complainant ne bali farizi baani abalimu. Fairo erimu mpuuga gwe kennyini erimu Abedi Bwanika ku mukolo gw'omugenzi Pascal Sekasambu we Bungereza si bwesoma. President bwe yayita Honorable ono Wemachindi Sewanyana namugamba njagala owakanye ebigambo byange bino oba onjagala biwakanye baani abali emabega w'ebijambia era babavirako bakwata ekyavirako Segirinya okufa. Honorable Sewanyana yagamba ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yabirimu. Ne Kayomba Solo ne Kayemba Solo abantu abo they are still at large. Mugende munonye video ya president yali ku kitebe nga ayise Sewanyana ayogere Segirinya yayogera mu komera nga natira okufa byali bituufu. Sewanyana yagamba ekituufu kiri nti abatusiba Mpuuga yatusiba ne Kayemba Solo bijambe babimanyi bulungi nnyo. Kati wayimiridde ng'oyimiridde Mandwa oli guli omulongo entebe y'Emmandwa ekutuuseko Bwanika n'ekwogeza ebiga by'otamanyi nti bituufu ebiri. Obudde tulina butono. Kati nze Mpuuga sigenda kuleekaana naawe. Njala kwebaza nnyo bonna abaana bakola analysis ku social media mubali nnyo mubaliri ddala kuba kati obudde tubana butono nnyo. Bwe tufuna abaana bakola analysis babalungi nnyo. Video na dakika 12 dakika 7 dakika 12 ya mugenzi Jakana Nadduli egenda kwetabikamu ne Museveni. Video ya Jakana Nadduli egenda kwetabikana mu Museveni. Wabula nkuzayo sibuli ayina erinnya egganda ati Muganda. Abaganda tubalabira ku bikolwa byabwe. Nabagamba Omuganda mukowe wumbeko. Omuganda ayina ensonyi. Omuganda bwalemererwa ekintu wakireka takyonoona. Era Omuganda si muwalanye nedda. Singa twali muwalanye singa family zaabwe teziriiwo. Wulira omugenzi Nadduli kye yakugamba Jakana Nadduli. Mathias Mpuuga bw'osomera mu constitution ya Katundu akakirana mu capital A kawa obuyinza ku Twitter leaders of opposition mu parliament. Obuyinza bwalina n'ekkomo lye abaliwa ku stake ya prime minister ne ssente zaabwe bazibali mu stake yemu. Dwaki kire lyangu oyo nga mulaba talina mu makulu. Mathias Mpuuga mutabani wa Museveni Munnarwanda 911 if I'm not mistaken katabo kabwe kitwasomako mu lukali yake wansambu akayo Bukoto South yeke nyini yali alina kune gwalumiza nti mukatabo kano mwoli akakapenda tuli Bannarwanda ate bwona ovayo kulaga steke n'okuvayo kujja okunyonyola sitegenda kukutegeera eyamukomako yali Museveni yali amukomako lwaki mukaluka nsambu oyo Munnarwanda 911 ze kugamba babyegaana akulage bajjajja abaawo ndeke mugende wayo ku kyalo balabe gwe nabeerayo omuganda gw'otunuulidde. Kaakati ali omu abazannya bbirimbiri mu parliament bw'abazuuza abazzeeri ye opposition yeeriwa gye tulina mu ggwanga lino aligenda okujjamu mugenda okumwezimbira omuntu wa wansi asembayo. Jakana Nadduli tukulabye era tukulabye mwesa nti mazima ddala twali kusabye ojja oyimirewo ku ekyo oba okikakasa mu mwoyo gwo kubanga oli yagamba nti mazima ddala sigenda kubalimba nti bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko nti ye nga tonnaba kulaga wala. Mathias Mpuuga gwe sooka weebuuze mu kitabo kyabwe kirimu Abannarwanda oyo ali namba ndowooza 79 eky'Abannarwanda osuubira mu parliament agenda kukolamu ki nga mu kitabo ekyogera Abannarwanda abazza obuzzi naye mu linnya eryo mwali namba 49 if I'm not mistaken. Mathias Mpuuga Munnarwanda 911 bw'abanga asabotaginga byonna ebikolwa omulaba ku leaders of opposition naye nga be baana ab'omunda ate batabani ba Museveni abajjudde mumanyi
Mathias Mpuuga okusinga n'omuntu kyayinza okutegeera. Wano mu byobufuzi by'eggwanga talinawo muntu gw'ogenda kunnimba yerimbisa mannya gaffe yadde okukeera gwe mubuuza akolege ku bajjajja be babiri abatudde mu Buganda kabe maama we. Ddayo obuuze Sseggona omugambe nti akolege ku yali ayogedde ku kitaawe wano mu Buganda. Sseggona Munnalwanda 911 Maya Murundi 911. Abo be tulina abali mu ggwanga lyaffe abatulira mulinga balina ekiruyi. Eggwanga naffe tulirya tulyagala. Bebo Basseggona aba Mathias Mpuuga basooka mu Buganda batukuludde bantadde ate basubira aba Buganda mbu batukubisa nsonga za Buganda. Kafunye eryala Bugabisi. Bana bakozi muno. Bona abari munupu bona bana bange mbeje kuruga imuje kurora. Ndiyo ni sera na bana bange wana nimbaita. Grupu ya Kyagulanyi nyitero ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorera hasi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Ndozo otegedde. Oyo mugenzi ng'akola na Kyemba gamba Abaganda amannya abasajja boogeza obusungu balumemba bakola enkwe nga temumanyi. Kati waliwo comrade ono yakoze analysis eno wulira bulungi nnyo. Abasinga mutandise okugamba Abaganda munnanga abantu bano si Baganda. Seeguya abasinga obungi gwe bamanyi nga Kayibanda yakola emmengo. Kayibanda yatuuka okuwasa embaga abakulu ebikonge by'emmengo byonna ne bigenda ku mukolo gwe. Esaawa zino bwe twakakitegeera ng'atandise okusoloza banna abalundi nga munnange si Muganda nga musajja mulundi. Mukasambidde. Esaawa zino bwe yakalayira mu lulimi Olunyarwanda ng'agamba kati nze nfunye ennono n'obuvo bwange obwali bwabula nga musajja kukakasa nti musajja Munyarwanda. Naye waba akoze bino ebintu bye nga mugamba bannange abasajja Abaganda bannange nedda. Ninaano n'ebintu binatuuka n'entunuulira ne ŋŋamba yi muwala wa Saamu Kuteesa bamuyita Shatus Musherure yagaddako erinnya Namatovu. Si kibi kino nkirese ng'example n'agattako erinnya Namatovu nti Namatovu Muganda. Banamatovu beddira ngabi. Kati omuntu ono waba akugambye nti ye Shatus Musherure bw'akola ekintu nga mugamba Abaganda Namatovu avudde Muganda munnange ng'ate ennono ye si bweri. Tunuulira abaana abasinga simanyi nze Mathias ogenda okunoonyereza nga n'erinnya Nsamba yeeteekako tteeke ng'alina gye yava. Ogenda okutunuulira nze Mathias eri erinnya Wasemba n'akuteerayo Nsamba. Wanakuteeddeyo ye Mathias wali akuteeddewo Nsamba gwe n'ogamba kakati Abaganda nedda. Abasajja bano mutandika okubanoonyerezako obuntu. Ebyo ebintu byava dda. Mwami Museveni bwe yali mu lutalo yali yeeyita Mwami Kasimu nga ye Kasimu. Omu bwe yafa baali bamuyita Shabani Pantaliza ne bamuziika mu keesi. Abantu bagamba ye Shabani bamuziika batya mu keesi nga si ye nnono yo y'Obusiraamu alina egiye naye kati yono yagiteekako nga alina gy'agenda. Ng'alina gy'agenda alina kozesa kino kati je n'Omuseveni nga ye Kasimu. Mukulu we bamuyita Salimu. Kakati Salimu ono si musajja Musiraamu naye bakozesanga ekintu ekyo okubaako kye baagala okubaako goolo gye batuusa. Nyina wano omuyimbi omulungi ennyo gwe Masaka awo alina amannya aga ng'oggyeko erya Edirisa osobola okuŋŋabalira erinnya eddala aba yeddira ki. Naye bw'abaako kyeyogedde amuka bannange Edirisa nti Musiraamu lina eddala aba yeddira ki. Esaawa zino weetunuulira ekiri mu Busoga kuliko Amongo ne Rebecca Litwala Kadaga. Abasoga banalonda Amongo aba mu Deeso gwa Deeso sub-region. Singa balonda Amongo n'atandika okubakola ebyekisiru bajja kugamba Abasoga
abasoga naye nga beerabidde nti amongo wanaakwata erinnya ne yeeteekako oba n'abiri mu basoga nga bagamba musoga amongo n'abiri amongo anita nga bagamba abasoga kati nga batandika okubulasinga nga tebamanye nti neeno mu Buganda kati bamongo beeno be bano bansamba baseguya bambi bamukasa kati bwe twakakitegeera kati so mwanirize nga mwaniriza mulekamu otherwise we shall crush those Baganda, we shall cross those enemies as we did the first time. Bwensuka kawo mba nnyo noona njala bagaliza ekiro ekirungi tusinkana ku lunaku luna Allah wanaabasiimye njala twala mu kisagulo okubaza mwe n'abaddeko saako n'abangubira njala musalesale video mu gisaasaanye buli wamu etuuke kuli muna Uganda yina waali tulina omuntu omu ali ku ludda oluvuganya olujjako mu Kilomita Kyagulanyi Center abasigadde bonna nkwezenge y'ensonga lwaki balwana sagala muntu yenna agamba nti anyizo lwa video gye nkoze onyigira bweregano ge mazima ge batajja kugamba video ewedde mukama bankuumire abali mbizibu mukama basuuse era bibayiseemu nammwe abanoonya embeera okubatererera buli omu ekyokola okimanyi nga nfundikira ensi nga bw'ogiraba si bwetambula ensi yanjawulo nnyo ku bw'ogiraba njagala nnyo weegendereze nnyo ebigambo abantu bye boogera ebikwatagana ku Bibuliya n'enjogera z'abantu ze boogera ofuuke mukalabakalaba ng'akaana k'omusota ndi bwe kaba mu kisukaluma bwe kaba mu kisunku kyawo kalumira okatta bakazaana n'obusango lwaki muganda wange ne bw'onoogenda mu kereziya mu kkanisa okusaba emirundi 750 nga togenze kukola omulimu tegukyasobola kuva mu bbanga ojje gukufunira edda olina genda kusooka kunoonya mulimu essala ziddeko tekyali mirako oba byamagero bijja kugwa nga togenze kukola nti emmere eve mu ggulu teri mmere egenda kuva mu ggulu kati tajja gikwa olina gikolerera genda onoonye omulimu genda onoonye emmere genda okole buli kyolina okukola naawe anoonye obufumbo obutukuvu sooka weetulolemu ggwe obufumbo obusaanidde olina empisa watuuzibwa agenda okukola bizinesi gy'ogenda okukola ogimanyi sente z'ogiteekamu zizo oba ozeewoze sente neewole tezikola bizinesi neetuukira kuba n'ennyananyi zikuwadde abazaagala buli kaseera balowooza ku sente zizadde ddi amagoba kati nkutegeeza mukyuse emitwe gyammwe ng'obudde bukyalwa ensonga nti ensi mugirabira si bweri Bibuli ekugamba nti atakole n'okulya taalyenga kitegeeza nti olina okugenda okukola ofune ekyokulya teri byamagero bigenda kuva mu ggulu bigwe mu kkanisa obifune yensonga lwaki tulabayo kkanisa yonna erina restaurant nti baliyo mmere ya bwerere no way nkiddamu genda erubaga waliwo kantini ng'egaba emmere ya bwerere nti ya Yesu Kristo oba ya Katonda genda ensambya ku kereziya waliwo bagabira emmere nti ya Mukama Katonda yakudde ekyamagero gende wa Kayanja gende wa Musumba Bugingo gende wani waliyo sanzewo eddere restaurant nga Mukama yakoze emmere bagibawo omugaati no ate bwe bayetaaga ebirabo buli lwa Sunday njagala obuli omuzikiti nga gugabapira buli lunaku ne mugenda okusaala kubanga Katonda yakoze embira akubawo emmere no because emmere egulibwa sente zikolebwa obukolebwa so gwalowoleza mu miracle wake up before it's too late miracle are made by yourself nobody is going to give you that miracle when you are seated home thinking that things are going to happen from the heaven in nowhere Katonda ali busy nnyo ku bintu ebirala nkiddamu genda onoonye wonna we tusanga Katonda tugenda omusabira obanga waliwo restaurant egabemmere ku bwereere oba egaba amazzi ga bwereere on daily basis obanga balina ennyumba ebasuza abantu ng'ennyumba za bwereere on daily basis teziriiwo lwaki tebaagala bagamba kituufu genda osabe Katonda olwe Sunday akukulembera ofune so si kulembera mu kifo ekyo kukijjuza nga ne Katonda abeera busy okitegedde bulungi nnyo genda okole genda onoonye omulimu ebisigadde byonna Mukama Katonda agenda kutambulirako agenda